yali bali beyagala exiwe ndasikira kuona exiwe katata akawala ne kamala ne kavimba nga bwe bimanyi ngo mwala muvinze ona ate nabo wakabi tukole Shalom. Welcome to Shalom to Welcome to Megatron. Subscribing liking akurama ule agesi kalero nine ba big 2. Rakubono small omukela. Generational promoter kiseka jafa ku set. Generation promoter. Bulungi ne obuzibu boyina buli bumu kunyoma na kumpisa mu maaso. Damu mwanjure. Naye ojja gendo ntegera mpola mpola. Kadamu yanjura abantu ani goli naye. Tuline generation promoter. Amanya ke. Nze boli nsanga ndi akawunga n'ebijanja. No but events. Bwe manya bumanya nti nina kyempisa waawo. Kyokano twakuwolereza ne tukuwonye komero gamba Jenny kanjagala. Bali bagenda musiba fulu. Bani. Fulu. Kati Jenny kansuke nkugamba ebigambo bino. Kati kankugamba ebigambo bino. Tusobola kunsibira musango mu Uganda. Siga nti nina amaanyi mu government obaki. Nga sigwa akutta muntu. Ne ate bane buguba gwakutta tusobola okugukwerabiza. Ne sawa ya koti moyino okujja okwera obujulizi notalabikako. Obwasebola bwa Jenny. Nkubuulira system ya vitambula. Bajita system. Waliona yeko twatandise kwe tuli kati kankunyumize story fe twa promoter tulabe twesenyuwe olo promoter munafi sija mwatula manya kuba taliwo wano bali bambanje milioni 2 mwezi 5 sango gwali awo mukusija kogerera koti kitundu ego ali mu koti kati omusajja oyo yali yategeka shonga bamuola nezifiirayo kakati tayingira koti ng'omuntu we taliiwo njagala kubumba mu era omuntu yalwawo okujja koti ne bajongeza naye paka saa 8 okategedde kati omuntu we yajja oli omuntu akola ali mu koti mwennyini n'ayingira koti ono n'alyoka ajja gwe bali bakola ki gwe babanja promota n'ayimirira mu kaguli mulamuzi n'amutunulako bw'ati Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nawandika olamala jukira uno n'agira entebe n'ayimirira n'afuluma akasenge ng'afulumye koti abantu batudde balinda ono waba mutwala luzira ku limandi waki omulamuzi n'agenda omulamuzi ayingira eri nalyoka ajjukira nti alese omuntu muki mukaguli bamwerabiza omulamuzi obadde ki neerabira omusango kati n'akomawo after how long like kyatwala dakika nga 3 wantu tebafuluma koti naba prison baba basigadde batuula kati ndozo baba no balowoozaamu tebagenze kwetawuluza okategedde kumbe yerabidde bwerabize shegeza oline bwe yali ayagala okusiba kati kankobuze n'ebigambo bino okimanyi nti mulimu omuntu ng'osobola omuteegera wano omutuuseko obuzibu n'awuguka notamusangawo oba tokimanyi siri musamize naye nkulaga kye bayita system bwetambula ey'ensi eno nze ndi mulokole nno nnyo mbadde nkyakumalayo ekyomulamuzi omulamuzi we yajjukira nadda n'atunula ku byawandiisi n'ayiza empapula n'asaba endala n'addamu n'awandiika nakakati koze judgment bakulirire milioni 25 ate gwe bali babanja nga balina okulirira milioni 2 mwezi ate nkubuulidde kati kugambe mbu full figure yali ano kati kakubuli ebyamazima full figure byali ayogera bituufu era alina gundi za koti 2 kituufu bammanja ne kuva 222 kati full figure yagenda okuyambako okufuna ebbanja lyabo kati kambuuze nze osobola okunoonya kweri mu Uganda nembula esimu nga yiyo TikTok ebaako WhatsApp ebaako ne live byonna kweno intelligence yawa no dala nga n'omusango n'otanfuna kiba kizibu kati just kyoyina okumanya waliwo ensi bwetambula segedde kati era mutunuulira agamba mbwa nnoonya ne musekere onoonye
ontutya kati nkugamba n'ebigambo bino nti nsobola okyogera noga nti kwewaana basobola kati gojja okigezesa ogaye nti tuli wano ajja kunoonya we tuli nga talabawo true story ate gomanyi bye tuyiseemu sikunyumiriza waliwo yaddaga nga mutunuulira yampita nampita promota yali ampa ddiiru nanga ndi waka nenyambuka nentuuka ewuwe nentuuka nenyingira nentula mu ddiiru nga ndi mu bwogo nga waliwo bameidi abo mutunuulira naye nga omupango oba pulaani yaliwo either yali yakumpa butwa oba ddogo ebintu bibiri byanjawulo obutwa n'eddogo naye bye bitumbira abatandika okwogera ebyo promota gwe mbagamba si be bali uliza si be bali bwe mumanye nnyo ono abadde mupya naye nga kyemmanyi alina byayagala okumpa atwale kyennina kati atuukaga bakuwe kyayi nzija naye nga ate yampise nga ngamba nti wali ewaka kyokka tomusanze balese ne baleeta breakfast ne baleeta ebintu ebisiikesiikaawo ne bateeka ku mmere walya bulaza nze omumanyi nze Kanungo gye nava ku boda ya Uganda ne Congo nzasobola n'okusiba ennaku ebbiri nga sirina kyendidde oba kyennyudde era yabisangawo nga bwe babindiriddewo okundowoleza nti osaze layini ya bajjo nedda kubuulira true story nedda kati kankubulire wuliriza gwe kati nawe kati bino byeggamba nawe bikuyambe wuliriza soka wulirize Jenny bino byeggamba nawe bifuuke fingertips kuggwe kati olabye akantu kenkubadde mtu oli yaŋŋamba tulina ddiiru gye tugenda okukola naye navaawo ampadde emitwalo 10 yali ampitidde eddiiru yabukadde nga asegedde era neera bwe yampa emitwalo 10 era nagikwasa kkono esaagiteeka mu nsawo yange tofaayo anti tusomese mmwe basawo abaganda okategedde nkubanga nze ndi very conscious buli kimu bwe yazimpa azivunze nazikwatisa kkono ate saaziteeka mu nsawo yange tezaali nnyamu era bwe navaawo nazituuka nziwawa wa mobile money bwe nti tiziteeke ku ssimu yange okitegedde kati era talina kyeyankola okategedde nti kati ffe tuyita ebintu bye tukola abatupulaningira bangi Jenny abaagala mugombeere wansi nga n'okugwa togudde oli nga ayagala bwagazi linnya Jenny ly'olina gati goyinza obutamanya kyoli oba gwe Shalom onfuna Shalom oli asobola okukola YouTube nga terina views 50 nga teziweza ngeringa ya society media kati goyinza okwetu nyeze ebiri alinako 10 views oba point yange point kyonjogerako mukitegeera nti oli basobola omuga nti engeri gyogenze Kampala ayagala fuuka promoter kati ono sooka omubbeko emunyenye ye mubbeko emunyenye ye gwe kola bwoti mujjulire ekijjulo kasaana amala okulya bwevvi nga takuwadera kutono okukutta akujjako emunyenye emikisa gyo boyogedde ku kyemikisa ogenda okulaba nga bashalumu tebakyayagala nakukukyaza bakulaba nga mpitambi nga tugenda okuteekayo no bati ng'ovaamu wanukke ate wanukke nga kola obitaddeyo internet lwe yekyanga ne bita uploadinga kati Shalom ene ensi ejjudde obulogo abalogo bangi muli system buli kimu kati nze najja ndi wa Yesu yeebazibwe nnyo agulumizibwe nga sinabakwebaka mala kufukamira ku kitanda wansi bwe ndi nenzooka taata osire baba oli ku lubaala embeera bankubye enkuba bankubye enkuba oyo Sabitex anyiga mangu wange Abitex anyiga mangu kakati nedda bw'omuteekako ka anko tanyiga nze nayiga code Jenny omanyi gwe kirisi kirabangako enkuba nditandika saawa 3 ku makya n'ekya saawa 3 ez'ekiro same time bagamba ekuba omunaku tekya si ye ekuba omunaku tekya nze Katonda nali mukozi oba weegatta ekiro
ngogenda ate kati nze nina principles mune bagamba Ate mbuwe puliriza. wegatango ina event Kati nze gyogenda nina kete principles. okola. Tebikola. mukwano genda mpola nze nina Era principles okwegatango ina ekintu Jenny ekinene. ezimu ku principles ezifuga nze nitola ndi wampeta weekend namba Kasi oli mufu. ate nawasa empeta nga nakamala university ndi so committed okusinga bwolowooza mmala weekend namba nga seegasse Ngonya ekivulu. Lwaki? twala ekyo kyegambye ekyokubiri mmala weekend namba in fact wemba nina shows olwokumala weeks 2 namba nga siridde kyennyanja samize kubuuliza buliriza Kasitowulira ebyennyanja. sikweraguza nkubuulira buli mulimu guyina ki ne mu bayibuli mu ebiri Mbowe na diri toli abyennyanja weeks. Bible kiru danji some. anti nkubuulidde Mubalevi. nze sinze nagiwandika naye ngendo kinoonyereza Mubalevi mulimu amateeka. nkyakumalirayo Tebakiriza na kulya. mala weeks eziwera 2 nga siridde embizi Ng'oyina sho. Embizi n'ebyennyanja n'okwegatta. n'ebyenda ebyenda Offers. kati waliwo basics zoyina okukola ki Omanya. ekirala kati nno nkuwa principles nga toloze kuba kati wano tetulina kyoloze kati kyogala bwoba tolidde kyennyanja oba oloze bwoba tokoze sex oba oloze principles endala zizino wegenderezenga nnyo ng'ogenze naddala ku nnyimba ez'omu byalo gye babazaala ku lumbe n'ogaba ssente Mama yakinamba. Kiba kibi. Mtera ku mobile money. Akamutere ku simu. kati ezo ssente ezo ziraba bazirogeramu nnyo nnyo byonna bitegedde mu ndongo wano era nze Kamiliyoni alina ekintu kye yankola ekyandaga kye nategeera oluvannyuma ne ndyoka ntegeera nti Kamiliyoni si mwangu nze nakunyumiriza nti bwe nali ngenda okutegeka sho natandikira Kamiliyoni nagenda ne bando sente ze namuwa kwe yakwata n'asikambula mu bwati nanziriza nampipinga ate nze amuwadde nze ate nze omugagga aguze sho kusente ze namutwala bwali butafaali yakwata mu buli bando n'asikamu oba bwali 3 oba 4 kuba nze namala nenzibala gyalinga 27 Kuddiza guba mwoyo. nga bw'olowooza kati yamanyi ekyo nkitegeera eno mu maaso I cannot exchange Kamiliyoni's blessings with mine. Era mwezo sente sisobola mulogeramu. Siwamuwa. Kati goli akwate emitwalo 10 n'akuleetera vi. Kati kye yali ategeeza nga tayagala omutwaleko mu kisago. Kati kitege Kamiliyoni tosobola muwa sente n'atagamba bweza bwa mukasa. Wali ufuna chance. Fatu wabu simuwangako. Okategedde nti kitegeeza omusajja oyo okuba ow'amaanyi bw'ati ku level eya waggulu ebbanga lyonna. Bweza bwa mukasa. Kamiliyoni kubanga ali ku level y'olali okubanga asasula miliyoni 10 manyi kitegeeza n'emyaka gy'amazeewo. Kati nti bwe tukolagana n'abantu bw'abato mu system eno ine ebintu by'okola ki Byoyiga. N'ebyoyitamu okuba ng'osurviving. Kati for example nze siroga. Naye bwe mba ne show. Bwe mba ne show. Ologa. Ulisa sagala nti ndoga. Bwe mba ne show waliwo abandogera nga nze n'okuloga siroze. Kati kankitereeze bulungi. Bangamba anko wange Abitex mbwe ekira anka asera n'enkuba. Nakunama bwati keto nnye ku kivulu kya Nogati. Mzee anyiganya Nenda kumtekako anko asoteka ko anko tanyi. Ate naku bino twaddingana kasagala nnyo ajagamba mwabadde muli mukonjogerako kati nze kasajja. nkubulira bwoba oli nange ne twogera ku Abitex oli safe. Okategedde? Wafunye samonizo. Gwe mu Samonizo. Owulira? Yani n'abatanze ku samonizo. Basamonize. Nedda. Breaking news. Yani n'abatanze ya ku samonizo. Ebiri mbuwandiiko muri public apology neseze siga ku. Tojikola naawe. Baradda. Naye nga tukyeyongerayo ku Megatron. Kiba nayo tutuuseyo tutya bye tusoose. Tetunnamanya olinayo looya. Ate ffe baloya twagala baaki. Ffe baloya tubeera. Omusango anasiba musibe. Waboza bweza. Oba nange bwe mba ngenda tusiba omusango. Siri wamagu atulaba. Waliwo omudaguta muzikiza.
kati ogunyokeza nozikiza omusango Nezikiza omusango. okula bagamba akula yaroga nanti Ah, atuza no. masimu kali No, sikiza kintu osobola okumwejja Muwabya. no nabivaako nakujjako ebirowoozo Kati bwe wali ng'otunda masimu kyali nakujjako ebirowoozo bye. omwana mutashira namuguza essimu ate nga nomanya mumanyi amuguza essimu oba essimu nesubira e Dubai nesimanyi mbwe erina obuzibu atiza mugamba nja gitunda ebeeraawo ngamba nze mpa ssente biki watokyo omwana nga tate nesimu tate w'amagye nga bankwata nasobola kusipiesa ennaku enzi mugwe down wansi kati nga nnemerako simatambudde obudde mutaga essimu yagula miliyoni emu iPhone X by then mu covid banga abaga miliyoni 4 ze baspendings simanyi bawadde traka biki sente sizirina awo naye nga bansiba wayita nga batutwala mu kooti katwa mutya bamwita maama Rachel akamwogere twakula naye awe okyayina namba ogenda nkimpa tugende maaso kati maama nga amugamba ate we bamusibye gwe ngenda okuba bamusibidde ki genda amasimu gaatunda nga jangu mumpa olugoye lwe mama Rachel maama wange ngaakwata essaati yange awa maama Rachel nga maama nga tabyagala nga gwe jimpi nga tugenda tumweyimirire ajje kati ng'owamajje akakasizza singa kweyimirirwa paka nga twadde miliyoni mmeka miliyoni oba ngende eruzira kuba oba kweyimirira wabaawo chansi y'okuwoza ogusize gukuwata omusajja amagye ng'alunye n'ogwengulu akwagala luzira oyo namuyaaye babba n'abantu mufere munnange bakwasa ati tujja nkeera mu kkooti twajja ku sitewolo musajja mulamuzi mujjukira omusajja mukiga alinga ggwe tujja bulungi abamagye bajjaawo aya n'abamukuuma atuula ali bwati either nga state nga bwagira banga namuyaaye nyo state biki manganya okola mama lweki ajje bwati yatuula bwati mujja siba abalala temujja siba abaana bafe nyabo sibitegeera binyumize na order in court no zatunulamu I've seen first time of tazanga musango oyina bakweyimirira mujasi nayimuka ne badde ebbali nakonga balaga omweyimirira mulina ID ne banneeyimirira omujasi nakuba emmeeza anti wali order z'amagye tezikola esikooti maasho kooti agambye omulamuzi ayogedde nangamba bakusibye wazze ennaku 2 omwana owange omanye amanya gaabwe konje yeshira guŋuŋu gundi nanga mpande badipisa bali osali kumusanga nemba muwa bonna jukira kyoba nkyogera mu kamera polisi yanti ndayisinga enguzi nemugamba bamwita mwami wa Guro Fred yali akulira polisi yanti na nemogera ebiseere bamwita wa Guro Fred nanga mpa amanya gaabwe nga mugamba mfunira muzikiza nanga afukamirawo yagula kanako bantadde yanga tusa kuddaaka aguza akota misambwa amanya akota misambwa kano kebanyokeza akalese muntu muzikiza mpegwa fukamira gamba abalongo b'ekika abebukojja mbakola nkusiba ebirowoozo nga omuntu weerabira njagala weerabire kayogera amanyago shalama munneerabire nga omuntu weerabira byasoma tombikwatanga ndayiranga nti Allah paakati tebanoonya ng'ensi esizibanga miliyoni ennya neetaaga mama ate olwedde nkugambye olwedde mbadde nkulaze olira olaba ekyatuuse ku palasa abantu obutajja wabeerabiza sigamba nze mami Rachel yayita wuwo mbadde njala bagamba mbadde njasimbawo example si nze okimanyi nti nno mu ndongo ffe bapromota basagala kwejjamu bajja kugala neerungiya ffe bapromota tusobola okwerabiza abadigize nti shoyo gyeri ne bagijjukira ku ssaawa 5 ez'ekiro nedda nkubuulira kati nkubuulira ebiri mu ndongo nedda kati nobati byonna byotugamba tubiwulidde kati kubanga naye tusooke tukole experiment ku kiriwo lindamu katono mmaleyo kubanga eyo shoba bakugitonyesaamu enkuba n'egikuba yalifunye ekyokwekwasa mbwe enkuba yatonye enkuba yatonye wangamba mwagisiba naye oda yali nti tegenda lugoga enkuba ensi emanye nti munafu etegeeza pulasi alina abantu be just mwamuloga anti era tebasobola kudda wakategedde ako jeni wuliriza ensi tosobola anti era ensi tebagigamba we batyo osegedde
Simanya talina bantu ate nga baagala okujja. Nanti mwabawugula. Anti gwe mpulirizo kimanyi omuntu asobola n'okuba nga ajjukira sho n'ayambala n'engatto n'anoonya engatto ey'okubiri pe endala nga terabika. Nga ekyo kiri ku bantu baddayihadi baabayinimu bajjukira endongo tugitegeka ng'oyagalako bantu batono. Kampala erimu abantu emiliyoni almost 4. Abadigizo cricket oba oyagala abantu kinene nnyo omutwalo. Kati omutwalo is just a drop in an ocean. Naye abo abantu omutwalo balaba. Basobola okujjukira endongo nga ziri saa 6 ng'ate balaba sho yasaze. Kale nabadde njagala. Nga ne tiketi bazirina. Nobati. Ebyo byonna tubiwulidde. Kati twagala amaanyi ago ogatugezeseze ku guno omusango. Sizenga ina nengezaako kulaga gakola ku musango gwange nkoyo okwetonda ng'obwemage. Fred enanga wanupu. Buli kasola kwetonda. Olaba weetonda. Oba n'erinnya Fred enanga lyakuba ebisira. Akireka wali enanga erinnya B. Bwe bwakeeredde olwaleero amafina ali mawulire asuubiza empewo. Simpewo. Butagabibwa 2 yeekasi. Yabazi gabi. Wakati nze sinategera problem weva. Omukyala akusasira agamba. Mbokusinzira ebigambo omukyala byayolekereza ku baasa gye yamuwa. Yali asubira kinene. Yamune nyisesuubi. Ete yali nsobi ya mama Fina. Nati yakola mwesobi. Mama Fina alimba. Gobanga kumutianga nobati ono ngamba Shalom. Akaongeza sikali nga tonna kwebaka. Ngenda kukolako. Nobati umanye wena sente mba nsubire ki? Ekinene naye nobati wompeta nyakutyako ehano bilinzi kuddize. Kati oba menye omutima. Kati twagendere kubyayogedde kati nete tulina bukakafu mama Fina yabyogera luli. Kati tugenda na kiriwo kyono. Tugenda ne kiyayogedde mbu yagamba. Nga tulina Mama Fina. Nkunaazizzaako ennaku. Yamugamba neseruga. Akakadde kasobola okunaaza ku muntu ennaku. Naku wa muntu ali mu kyalo. Olaba nanga akakadde tekanaaza ku nnaku. Wadde okunsangula amaziga. Kakunaaza. Tekasobola nakunzijjako kati naawe. Ne miliyoni tensangula amaziga. Awuliriza. Miliyoni emu oba 2. Ulirize miliyoni emu. Kati kusasira asobola okwambalako n'ayambalako neekubako perfume ennungi. Engoye za kusasira ozimanyi obunene. Naye kambuuze kati musango kyawo. Yamusuubiza empewo. Yamunyise essuubi. Teyamusuubiza mpewo. Mama Fina yaleeta baasa kituufu ey'olukumi ennene ng'erimu obwebbiri nga bukola akakadde. Lwaki tebakola mutwalo. Kati yawo nsobi ki bana? Oba yamuwa ebbaasa ennene. Era kusasira yakozeemu ensobi. Kubanga susubira nti ewa Mama Fina yakafuna yakakadde ako. Ekyokubiri Mama Fina mu Uganda. Tulina okubeerako ku sayidi ye. Y'omu ku bannayuganda ababeereddewo abantu. Either abanaku n'abatali banaku. Bwe kiri. Mama Fina y'omu. Ate ng'ennaku zino ate yakitandika takyagala na kamera. Kati akweza Lozeti yazireeta. Mama nenda tugenda wala nnyo. Kati kangu oyo mwana gwe bayita Bobby Brown mumulaba. Bobby Brown. Bobby Brown comedian katika mabuli era yaliko neddogo era lwakwandi Mama Fina ye musawo Muganda. Oyo Bobby Brown yaliko eddogo yannesibako mutwale w'omukulu ng'ayagala miliyoni 10 ate nga bali bajazimuwa naye nga nze sikiwulira nga simuliiko anja kuddira kiri kyegambye yaliko muwugula ne Mama Fina yasasula sente zakola ki ezamulongosezza bamulongosezza kati omuntu bw'atyo ogenda mujjawa mu Uganda. Mu Uganda abantu benda babafaanagana mukko. Mama Nalweiso, General Sali Musale, pozi ne President Museveni. Kwa President Museveni ya ali wala nnyo oluusi. Anaye muzeeyi naye ali wala. Zona example zotu wadde tubasemberera. Tubasemberera muzeeyi. Example gamba Don Chris. Naye si mubi. Wanze kulisi kujanga fukamukano gwange nakali miliyoni nga 10. Don Chris ampa sente ajja n'ewange mba n'omukolo. Nagayo naye waddala. Don Chris kati ngeza bakula. Omusajja oyo Don Chris yankolera ne visa ya South Africa nga simwadde bibi. Kitegeera. So kati omanyi kiba kirungi omuntu emuwe ebimuli bye. Kati ye Mama Fina tumuwe ebimuli bye. In fact ni Mama Fina okusinzira kweyo ensonga. Nekera oba obwo bbiri batibagala. Okusinzira kweyo ensonga nodda mukwano n'olukumi balugaba. Ebbiri kalazi weffe bwaba oli yateyasimba. Ne ku nsonga eyo Mama Fina tumukolereyo kaddina. Muganga bamukolera ddina oyagala atusibenga owo. Tukategeke. Ayagala atusibenga atuliza Mama Fina. I know what that is go yasiba. Muganga si muntu. Mama
Ala mama Friends of Mama Fina. Hey! Tulina ku friends kati kyafuse common. Nena lewe ne jamme kali kya. Rich of Mama Fina. No, solo gamba. Jamie ekivulu kye kyagwa. Bakiziza yo ku papa. Kino kye yali neri. Yalina ekivulu side. Kyali mukabala. Kyali mukabala ku lwakweva twali. Kati balanga amaanyi mangi. Badde mbagamba. Shalom ndete ekiteeso. Ndete ekiteeso ulira. Ndete ekiteeso. Ndete ekiteeso. Mama Fina tumukolere dine with Mama Fina. Dine with Mama Fina. Omuntu akuserena. Tatu sibanga w'obudadizi. Nze ntekomera. Tumukolere ekyo. Akali unyamu emirundi Abantu abalungi basaana kusiimibwa. Mama Fina. Emmotoka yange nkadde UBL njala ku tutandike kuseka. Yes. Kwaje tukola dine. Mama Fina ajasima. Asindikero ze. Okimanyi emmotoka yakabaata yagigata ko lumuse miliyoni eziwera 5. Mugambe nkweyo. Amavuga Benzi. Mama Fina gundi kawunde empya hybrid ya milioni 10. Fact zira yateka Mama Fina alaka yagata ko sente ziwere miliyoni nga 7. Kuba nzijukira nali ku live wati uliriza. Tulia nali ku live n'agamba kabaata. Kwate emmotoka ejo oyina ogitwale ku bondi. Bali bamusondedde ne $10,000 ku live ye kabaata. Kati emmotoka eri yali miliyoni nga 3. Kati bugatako $10,000 size $10,000 zali 13. Size miliyoni nga 10. Kitegeeza Mama Fina yagatte miliyoni nkaga ku mmotoka yakabaata. Neka kinze kaba. Duliza nkumalirayo bagenda muugula. Kyakumalirayo ku bagenda muugula. Kyasobola muugula. Nze ne senga wange yennyini antambulirako. Ajja kunda Mama Fina agenda kumpa sente okule jenni n'abajibu. Desh Kalisa. Wa TikTok live. Yali bamusondedde nga yakafuna ko miliyoni naye. Yalina mmotoka. Anti bali bakamusondera ko miliyoni 6 nga wabulayo miliyoni 2 mu mmeka. Agamba mukomaawo. Chimala. Omulala Bruno K mulabe nako zino bamulibu. Ne ku Bruno K yamuwa. Ati miliyoni 10. Yasoko mwa asante ku champagne kula kiwoze yasoko. Miliyoni 10. Kambuze hana ichalo mo chimanyi tutulike bizibu byewafu. Nayenze chenjagala era wano. Na muchawa batuchawa abantu. Chance. Njagala saba Mama Fina. Mama Fina entertainment kano kasale akatekeyo zenyize obutasaba buyambi nganze no but wewa unange neta sababu yambi ate totulengiza buyambi sababu buyambi kwano koye byero yange njikoye yakachusa da shoko ninachenjalo kusaba Mama Fina ninachenjalo kusaba Mama Fina Mama Fina nga promote ninachenjalo kusaba wakiri kwatagana nange tuyambe alimpa Ronald Adengulu tayambika anti buliriza nakubidde embwe yesi twalina okukola interview n'embwe eyo ati dogo kati obukambwe kati akutaddeko muugula nawe omuugudde olaba obusungu bw'olina kati bwe busungu nange bwe nali muyinako alimpa kati musenyuwe oimanya alimpa tana namba ya simu talina simu ya alimpa yagwa temalako wiika eyagironda abanja mutwalo gumu nalimpa tagulina kati waliwo eddogo erisinga nawe alimpa bamuloga naye alimpa sikyola ngambye ani kyobola ngambye Mama Fina oba ebikolimo bya mama we ani ule kyobola ngambye ani Mama Fina teri mama ayinza kutuusa mwana nedda mama we batakuloze naye okimanyi mama we ayinza okushalo otegede gwazinza Mama Fina nekikubeerako nze bwe nkwatagana ekyalo yajalimpa ngenda kusupportinga ngenda oba omujakisa kuyimba ngenda kuwa obulango bwabwere namutegeka naye mmanyi nti bwe tukwatagana ne Mama Fina asooka munazi ekyogo nange nembako byensobola okumuyamba kwalimpa wendi bana ali mu group ya limpa oyo mwana muyimbi promotinga oyo omwana muyimbi n'ekinuma nga tulina okukola interview shamuto ojja wano nja kukuba nawe mulalu alabika buli we bagana omugezaako naye ambuze mwezi mulamu nange leero nzikiriza mugambe nze nzirina ziringa 3 zino kuno yes ezo namba zonna yangaye shalomu tonsemberera alabika balina kye bamukola kati alabika buli wayagala okujja mu kamera obbanga asaba obuyambi kati mbanyumiza ebigambo ajja bamunaze ku ddagala kati mbagamba ebimu ku byaviirako omwana oyo okuvaako maama wo si maama we omwana naninkola neddago bikolimo by'abasajja bizibu omwana oyo bw'akuba sindoni n'afuna amaanyi amangi bamutomereza mu makindi omwo onfuna abafere naye nga badiringa n'abali bamuloga kati naye takimanyi kati nze bulira point zeggamba alimpa oyo
ne bamuwa empeta. Sida dinyweza. Onfuna? Yala sulula. Kati bwe bamuwa empeta nze nali mulaba nga mbiraba. Onfuna? Empeta ennene. Nga empeta muyimbi. Empeta ennene. Erika obuwanga. Ne bamuwa n'omuggo. Nga bano bamulimba baabimuwa. Kyogenda kufuuka w'amaanyi. Kumbe bakola ki? Kumbe bamutomeza. Era mwe mwawuliranga simanyanga kakima naki. Ebyo omuggo n'empeta byabulira mu accident eyo. Mwe mwali amaanyi ge mu muggo n'empeta. Okategedde? Mama power bank wagula. Jireke ojja charging motoka yo. Power bank yagula nvu. Jireke. Oba yawadde omuliro. Zaatwa. Okategedde? Obadde charging. Sinagalanga ba sponsor. So ngezako kulaga. Alimpa yeetaaga second chance kubanga ye muyimbi wa generation yafa ababandi edda eyo. Kati kuchova nsabye mama Fina manyi. Mwana wa nnyabo okuli. Ani yamuwa empeta n'omuggo. Naye ate era alimpa. Era nkugamba ebigambo bino. Mwabayimbi mwenna ne faka ne message eno kanji bagambe bwana. Mwabayimbi mwenna jalamba somere ekigambo kino. Mwekulobeseza nnyo ku manager Roger naye munaamutegeera. Bwe munaategeera manager Roger omutuufu. Mbabuulira. Mwekulobeseza nnyo ku manager Roger. Ate mpuliriza. Alimpa Ronald bwe yakuba oluyimba lusuku lwa seminti n'amubuukira. Era ne kolabo bagirina simanyanga. Tukolerera baafuna. Mwadenga tadenena sage kamanya kakayimbo kategede. Aina ka video kaguni ne spice. Onfuna? Nkamanye. Tukolerera. Olaba alipira MC10 g'okutego bba. Okimanyi MC10 yali w'amaanyi nnyo mu biseera ebyo okusinga ne kati. Nedda bannange lero kambeeko n'abaana. Kati n'olw'ensonga eyo. Mwabayimbi. Naddala mmwe abeefula nti tugenda. Kati kabagwe mujja kulowooza nti bino ebintu byakuzanya ebya ddala. Otutadde ku muswiba. Anze njogera. Era awaba awavu nanda Jagamba ati naffe tubadde awo tutudde. Muna tebakyagwayogedde. Munnange. Yes. Kakati mukasa ne Shalom babadde awo baseka. Kati njala nkugambe gwe bayita manager Roger ne Jeff Kiwa mutya. Gwato manyi kitegeeza okubanga Jeff Kiwa atya Roger. Jeff Kiwa tasobola kubuuza Roger nga mukutte mu ngalo. And the industry in Nigeria mwe. Ina kote kaitondera. Okategedde. Era Spice kugamba ebigambo bino. Omuganda yagamba nti akadanyo makasa teyali musiru. Wali obuuse ku musajja oyo nabala noddayo. Bw'kyoba omanya ekikkirira ky'oliko paka ng'akubulizaayo ate akwata omuyimbi omulala. Shalom bino tunamala kuguno tunaguwoza leero. Kati binjogera kye muganda temubiwulira. Bannange. Tuli ku ki? Babiwulira. Subscribing, liking, so abayimbi mbalabudde bawadde ka tip ka bwerere. Ekirala abayimbi mwewala okukola entalo kuba promoter. Muli barogo. Sijja kwogera bingi. Abayimbi mwewala okuvimba vimbira kuba promoter. Pozi ng'omanyi nti nawe oli mukambwe, oli muka. Wetambulirako. Ba promoter tusobola okusiba obuguwa bw'engatto bw'abadigize. Omudigize n'abeera ku ngatto ng'agisiba naye nga tamala. Stop it. Naye nze mbadde njagala tugezese ku musango gwange guno oguzo omupya. Owadde kati kambuuze. Nga tetunnanoonya maama lekyo. Konsati kyeddakaawo. Tagenda ku konsati yonna tusooke ku musango gwange nobati. Sinze mbikola. Mugambe yenna nga tetunnanoonya maama lekyo. Owamuzikiza. Mnonye mama lekyo. Gwe noonya muzunza. Buli ayingira musanga azunga agende Saudi Arabia kuba ekyeyo. Ebyo naba bikola. Funa omusawo. Okimanyi nti omuntu abanga yenna nnyini ttaka mutuufu ne bamulema ettaka lye. Mbimanyi. Biri mukona awe kisoka. Naye gwe ndaba n'abantu batta abantu omuntu napita omuntu. Omusango ne gugenda nga guzunga. Kushaya. Nga twaga kulinya kanyisala kulinya matu. Ennyumba ne bagikukyaya iyo gyozimba. Omuntu nakukyaya omuntu no bagenze ku birala nnyo awaka akati gafa abafu. Oli gwe twala bannamawunyu.
bakukyaya basobola okukyaya n'abaana bo wennyini bewazaala gwe era nalaba ogamba simanya ng'olekawo ne mwanti okuprovidinga emmere okyayogeza kyegyo naye tusooke tukole ku musigasango gwange kubanga siri bulungi ate okwongerako ekkomera kapera akaaba kuba akaabye naye wabutegedde byakapera ate kapera akaabira ki bamusuubiza mama Fina yake yabituukiriza mama Fina bamuleke mama Fina kyakoze tabanjibwa naye kati omukazi omukulu nga Kasere ni kusaasira otandika otya okunyumya ebiboozi ebyo ddala just imagine mama ye tanyumye ku mboozi osegera nebuuza kakati kiringa nga nze bwe natandika okunyumya ebiboozi eby'esirungu munali nsuubira Genosale okumpa miliyoni 10 nampa miliyoni bweziti obanga ate osegera oba wekakkanya okategedde nze nfunye ku mukisa Genosale nampa ku ssente n'ozikwatako kutali mulundi gumu in fact lwaki Genosale muyita Omusamaliya alina kyeyankolera n'amaziga nenkaaba amaziga nga ndi wange waka ekyamazima bwe nava mu konsati ya Wizo yampisa bubi nnyo Geno bwe yampa kasente nalina ebizibu bingi ate engeri gye nali maze eggulu kuba Geno yambonereza yali yampa sente mu konsati nga nazikwata bubi kati bwe naddayo nga nkaaba bannyongere n'agaana n'akalubira ddala nno nambonereza osegera naye n'amalera n'antaasa nampa naye nasanga enenge ebizibu ki ngate ne woteeri eri jjukira nali nsula mu woteeri nnungi 7,000 ku 10 buli lunaku kati nga woteeri manje miliyoni 10 n'ezi omalayo bbanga ki myezi 2 mama woteeri wali osula oli Genosale ssebo tomupapira ko simanya myezi 2 ng'oli ggulu obadde ki ng'olinda mukulu ate ne bwangamba kwebakawo myezi 5 nebakawo kati bwakwa miliyoni emu kati taba nnono Genosale agaba miliyoni emu tagaba miliyoni basigenda ne mama nzijukidde ne miliyoni 5 tazigaba myezi emeka 2 bamalayo ab'eggulu mbu bacomplaininganga ngambalira mbu baali babalira ku bbanja mbu gwe wandiika mu kitabo ebyera kadi yabireeta nange nanjogerako okuba nali mukubye mu media wano kati ng'aleeta ngeri ya revenge mbu nange answazi mbu nadduka mu woteeri nga sigisasudde nze omugenyi wa Genosale musale nziruka mu woteeri yali yakuyita ate kati aliko okumpita nze wendooleza mba mugenyi we ate wembeera eggulu oyo naye president mba mugenyi wa president mama yakubeezaayo State House nambi yali ambonereza nti byokola kati gunawe oyogera nga ate atategeera kati ate ku president oli maaso ga president andekowooza simanya nzirayo kulima lubindi obadde ki ogenda kudda ne ssente weddaabulule okimanyi nti osobola okubona oliiza anzirayo bwenjagala nzirayo Sky baba milioni yagenda ngani era ye yani Sky nawe wamaani akola ngani oyagala zole ya zalawo ne kutiyete wa Genosale abakola ina ubunanzi ababana nemwe bantu mmwe namwe nakali bazalawo eryo nawe Sky sojo mmanyi latata tumuveeko oyo kubanga tulemu tegeza ko kulaga Shalom osobola okwebaka emyezi 3 ng'oli ggulu oli onywa osobola okwebaka emyezi 3 n'oterera emyaka 3 I agree with you. You have to use your head. Anange no. Atoba osobola n'okubeera Kampala emyezi 6 ng'era oli bubi. Nnyo nga tolya. Awo zikiriza. Okategedde. Kati lwo kimonye nze ntegereka luvannyuma. Kati nze tosobola kunnenya. Kwanze na blessing bwa nnyate ebiseera ebyo. Basically ebiseera ebyo nabifuna munyo. Ne kulaki mwogeddeko. Mulaba mu kategori y'aba mama Fina be bantu ababeererawo abantu. Geno oyo katika amagambo ekigambo kino twali tuyingira Christmas era Geno taata banaye kanfuka nedda kimalo musajja nedda tekikola sebo Geno wanzije wabi Geno wanzije wabi taata nakawa n'amaziga nga nina abaana bange muddire waka gomotomanyi kye kitegeeza olw'essanyu yasiteeka ku account yampereza message ntabani bakoleko ate ye kirungi kye Geno tebiriko simaaso ko simbera yinisi kokolebe kya bakubuzo zagala ku account number baku mobile weziba zijja ku simu okitegedde gomanyi ngenda kuzo mwezi 22 muyingira Christmas 25 oli bubi oyo musajja walwa amwenkana
kale ne President Museveni abamulinaana naye era bw'atyo naye afa tuli wala nnyo ababeere kumpi ne General Loiso naye si mubi era yambeereramu nnyo mwebaza ku show ya Alien Skin okategedde temwakola losi wamma ate nga nakola losi ki temwakola losi ku show ya Alien Skin ate nakola losi ki eyali mujjeno nze nalina n'obuvunaanyizibwa okulaba nga shejjula oba basasudde oba tebasasudde the end justifies the amwe mobilizer mobilizer abafe kati byanjawulo kati wolabira Palaso ng'ategese endongo tamanyi endongo bazitekanamira mwaki nafuna abantu be 14 nga kuliko abalima babiri okategedde moze lwaki tetunyuka nze nkoye emisa naye tulikyali ku mulamwa Mama Fina wamma tovanga oku sigala nga gwe oli Musamaliya salo kasali ni kusaasira oli mukyala wa buvunaanyizibwa juzi twalabye oyomba simanya president's advisor ne batakukiriza kwogera na General Loiso ate enkeera oyombedde kakadde onaatera kati kuyombera mmere ya kulumbe bambusize sowani lwaki munsosola bambadde mukyale temuli mu kifi naye kati kambuuze akakadde akamu yagambye kamu abiri gwe waliyo kawaddaani asobola okukuweera obujulizi bodyguard wakusasira bodyguard Lily bodyguard wakusasira owulidde bodyguard kati ye kusasira bodyguard wa mama wa Mafina osegedde nze banaye nkyawa nnyo omuntu amalamu amaanyi oba akyaya abantu ab'emitima emirungi okuyamba abantu Mama Fina kati Mama Fina ate nkugamba ebigambo bino kati nategera ekirala omanye ekiri mu maanyi ga Mama Fina okufuna ssente kugaba nawe tuweeyo nawe amaanyi njogedde Mama Fina nze amaanyi agange tegali mu kugaba naye tuweeyo siri bulungi gwe yakave wajjero ozirya kiruvu jeno seri bagenda ozikuwanga zirina ebizibu bingi naki nali babuloka muzakututeyo mbwe wajje ne bangamba nti wali babuloka wali wakutuuse kaluma babuloka ne babako nabo ne bakutuusa ng'obeera ne babuloka nga 8 wotuukire wajjeno ng'olina babuloka 15 mbw ab'okusasula bwempulira kati ng'olina batema kati jeno omulaba gundi giveeko yaweddeko omuliro kawabba wagitaddemu buli wagiteesezaamu maalo bambi zezimu ku power bank ezava mu ssente za jeno kati kwatateekamu nange neyagalire ku ssente za jeno so wagulamu power bank ne galubindi yambalamu nga tunnyuka zino gago za jeno ku ssente za jeno kwe yagula galubindi lwaki twogera jeno mwogeddeko nnyo naye ekifaananyi kituufu kye mbadde empeereza abantu abo nga Basamaliya basiime kale osobola okusanga omuntu nga alina kyayogera ku Jerusalem sale ekibi kani imagine kati gola oyinza okuba nga tonafuna mukisa katugeze agenda gamba ali bonna bakakasiza nti jeno alina omutima omulungi oyinza okuba nga tonafuna mukisa mu General Loiso nero naagufuna kati omanyi nti General Loiso yali anyumya emboozi lwakuba kati yabirekera awo edda bwe yasanga omuntu wa accident ku kkubo ng'amuteeka mu mmotoka y'obwa Jeno ng'amuvuga n'amuteeka ku nearest hospital. Shalom, olaba kino kye tuliko. Anfuna? Tuli ku PR Mulamba. Nedda, ngezako kulaga. Waliwo omusajja gwe bangamba. Kulaga Obusamaliya. Sokoleke nobati. Waliwo omusajja gwe bangamba weekubya naye ekifaananyi nga bamwesanze ne mwekubya ekifaananyi ng'asindika. Omukulu ne Shalom ali ku ttiimu yaffe ne Namukasa tukolaganira ddala project bavubuka kwekulaakulanya ne bakulira ku we bali abavubuka b'emakinde naye PR ate nze ne boobuuza Kasuku nze wemba naaweereza ekintu omukulu nkugamba era nenkuweereza ne screenshot nti omukulu mmuweereza obirabe nti era zzeemu bw'ati sikugambye gasona nakwogera wano nti nayogera ne Kasuku nayogera ne Kasuku nali naye mu interview nembiweereza omukulu naasi kubanga nali nina byenjogeddeko byali bya industrial parks manjeno ku development wa email teri alina WhatsApp ye momwe twasindikira ku email tofaayo ba email
bandi bonna abantu tebafaanagana Jenny. Jenny anti kati nkugambye kale kankunage wano akubaga olina oluja kugira ya Walidi aliku Walidi eno nogikwata nesobola gikuwa pozi ng'ogikutte mutwe wange nange sina gyenjagasa mutandike njagala kunyamba amunayo omukubira ekiro munnaye saawa 5 okudda ebazi ng'ambe ez'essaawa ne wano abaako nnyo naye nga ngeri gye tugenda mu maaso awo mujja mulaba saagala genda kale wa Bobi Wine omulaga nagenda ekavule nagenda ekavule by the way nafominzeeyo nakono nga tumaliriza nafominzeeyo nafominzeeyo mu luzungu bakitaba tekisinde kugambi association pressure group nafominzeeyo pressure group president akalulu no bagiyita tiktokers for Museveni tetwagala lindako kulanga mirimu kulanga campaign za Muzeeyi ku TikTok campaign gwe nobona abere waka sharinga video recordinga positive PR gwe nkugambye kategedde era twetagge namba y'abantu 5 ekyo gisiri ku TikTok tugenda kuwa jebbi nedda kati mpuliriza ne society media kamuwuliriza woba otyamba abantu okulaba osobola kuba ne TikTok account ng'erina aba followers be 2,000 10 fe tukwetaaga naye bateri mu manyago solo ngaze solo kusigala ng'esharinga waka waki president Sky agudde mu sente agenda kwenda zake abo bali mu district tetugenda kugatta bali eri already mwagala kufuna balala bapya fresh talents customer n'abasasula ne batayomba ku internet kale sibula abaje kumega tuone naye tutambula ne bannaffe abanana habo mouthwash amanyogo gakulumanga otaddeyo ekinyogo gano ulaga bamambo wanano oyo yakola ne kana akantu simanya genital wash Solange yakola Solange naye wale kuyamba bakazi waleetera kantu koza busolo bwabwe wale kuyamba gwanga acho obo tukoleyo nako kunaza obubina abantu bawunya obubina tebanaaba bulungi tebaseesa bulungi Fadi tuli mu kusomesa mwe mulabanga eki abantu bawunya obubina ate mugamba nti mwe mumpunyidde anze mbabulide kwandi namukasabuli nani nekuwa perfume ya beyi nange jeneko ojuulira ne mubinetu nenga yo no juulira jeneko bwe eva Saudi Arabia eyange yo jiwulira ya $200 eyange ojiwulira eva mu America okay eyo mwami waffe kakati jengeza kugamba abantu baberinga bayonjo bannaye ekirala bannaye bwe musajukamu mugwa mu mukwano bannaye mwekebeza obulwadde mwambale kondomu yo papa ekintu ekyeddakiika 3 okuyayana ogwa n'ogweringa embata ngamba bali yetaaga bali omusajja ino twale eddakiikaaga ngamba bali bannaye ngamba bali oyo gende ekigambo ekitukanze nno bati okimanya abamaddu bwe gati nnyo bebe eddakiika 3 tugenda batwala mbabiva mulimu n'amalanga akyayambulamu mpale oyo abayembazisa tuweereza abantu ate tuwuliriza abantu ekirala abavubuka bannaffe muve ku bigundi bino bimasturbation byonoonye nnyo abavubuka Shalom bye mugamba babikola nnyo ekiro ne ku makya nga bagenda okunaaba bano ate bandi Bulaaya ebyo byokwemazisa ebyo si birungi birwaza nalabye negundi n'omulenzi ono bwegera ku interview birwaza iretera biki naye yali yemazisa erage wemazisa sura wo mutwalo bannaye mwebale nnyo kutulaba mweraba musibe bulungi mweraba